ekikolwa nkomyewo obutajja mu nkuuka kyasevinze kariya ye yadde esobola okukoma jjo. Nze nabaddewo mu nkuuka, audience yabadde mu nkuuka yabadde endala nnyo. Audience yabadde mu nkuuka nga si yakubongoota. Enkuuka bagambye nti tobongoota. Kuba 2023 oluyimba lwa David Lutalo oluliko lwagenda n'okulonkinga ku Serena Hotel nga 27 January lugamba nti babongoote. Sigamba nti abagendewo Omusumba Lozias Bugingo nti baba babi, ofuna bulungi, naye waliwo okubeera nga mu kaseera k'olimu oli mu controversial kind of status, waliwo embeera gy'oyitamu, omuyaga oguliwo gwogezako kuyitamu. Tukyogera nga ge mazima, nkyogerako nga ge mazima. Omuyimbi wange David Lutalo gwe njagala ennyo, gwempa ekitiibwa, waliwo embeera gy'ayitamu etali nnyangu. Kyokka nga ate abantu be tulowooza oba balowoozebwa okubeera nti bagimuteekako, ate be bali opposite ne gye yalaze. Kuba tukikkiriza nti Omusumba Lozias Bugingo ku katuuti ke tasobola kumala nnaku 7 nga tavumye erinnya Bobi Wine oba nga talyogeddeeko mu ngeri yonna enafuya. Njawula ebintu bibiri, njawula omusumba n'enjawula ne Mukama. Ogenda mu maaso ga Mukama kirala, n'ogenda mu maaso g'omusumba nakyo kirala. Kati kanzikirize nti yagenze mu maaso ga Mukama okutandika omwaka omujja, naye ekifo we yasinkanye Katonda we ng'ayingira omwaka oba oli awo kiyinza okumuleetera ebibuuzo. Era nsaba okwanukula the disappointed Ugandans abagenze mu nkuuka. Nemuvayo nga mugamba temwalabye ku Ssaabasajja Kabaka yazize enkuuka. Ssaabasajja Kabaka tasobola kuzira nkuuka n'ebeerawo, yali mu lubiri lwe. Ng'omuntu yenna bw'abeera mu lubiri lwe, Kabaka bw'abeera mu lubiri lwe. Naye amawulire ne gamutaapingako. Nga bw'omanyi abatesitesi b'enkuuka, mukwano gwange Abitex ne Bajjo bantu nnyo bakusavuwaza n'awatali ssavu, essavu baliteekawo okusobola okuyisaawo. Era kulabika kwa Ssaabasajja Kabaka olunaku before enkuuka kyakoledde nnyo Bajjo ne Abitex, kubanga turn-up y'omulundi guno yasinzeeko ku turn-up ez'emabega, naddala enkuuka y'omwaka oguwedde teyali nnungi nnyo. Abantu tebagijjumbira nga bwe bazze ku luno. So kyawadde bannayuganda essuubi nti Omutanda asiimye, era of course bw'alabikako eri Obuganda aba asiimye, naye badde balina essuubi nti bagenda na kumweyongeza olunaku olwajjo olwa31. Ate era mu ngeri y'emu ye nga Abitex n'ayimirira mu maaso ga kamera n'ayogeza Kabaka. Nfuna bulungi? Yayimiridde mu kamera, abantu bangi nnyo boogezezza Kabaka, abasumba boogeza Katonda, ebigambo byabatayogedde, abantu boogeza abakungu. Oluusi ebigambo by'abateboogedde kuba yayimiridde mu kamera ne munne n'agamba nti Ssaabasajja mumulabye asiimye, azze n'alambula enkuuka, era n'agamba nti byonna bye tutegese byebyo, era kaakati buli kimu malidaadi. Enkya ojja kumulaba nga ggulawo omwaka ko ye bwe mutyo bwe mukola. Twaniriza nnyo gwe wenna tulaba ku emboozi mu UG. Nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan, ndi wano ne Simon Drock. Tuguse happy new year. Omukama yeebale okuba nti akukumye gwakyaliwo. Tukwaniriza nnyo, tuzze tulabe embeera nga bwe yabadde mu bivule byabaddewo, naye okusingira ddala enkuuka nawala yonna bukosa bingi ebyatambudde. Enkuuka ya njawulo nnyo because eri nnyo ku mimwa gy'abantu ku biki ebyabaddewo. Waliwo ebyabadde awo Shiba n'adduka teyazimbye n'ava ku stage, teyalinnya ku stage. Kabaka yagizize teyagizzeemu, yazize nzire. Ati munnaye ate bw'aba talabise nga ate waali mulamu gulo limu nga yabaddewo. Sooka obuuze kuba tulaba.
Tukwaniriza nnyo ze Simon Rock akubuuzaako mu ddiini yo Musiraamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukatuliki omukama mulungi omulokole mukama waffe yeebazibwe. Happy New Year bassebo ne bannyabo. Omwaka mukama nagwa gututuusizzaako tumwebaza. Ogwo gusanze ng'olina obuzibuzibu challenges abali mu makomera mbasabira mukama guno omwaka akikole akutule enjegere mufulume. Abali mu malwaliro nga mulwanagana n'ebirwadde eby'enjawulo mukama asumulule era muwonere ddala abafiiriddwako abantu baabwe okuyita mu mwaka omukadde ne ku lunaku lwennyini olwasatu mu olumu waliwo bannaffe abadde mu kuziika n'olwaleero nga muli mu mbeera ey'amaziga. Katonda anyiga emitima era asangula amaziga ag'oku myoyo n'omubiri, abasangula amaziga ago abawe essanyu. Tubasabira omwaka omupya omulungi gwabeerere gwa ssanyu. Katonda atuwe ku nsimbi. Omwaka guno Katonda atuwe ku ssente n'obulamu kikulu nnyo. Tube nabwo n'ensimbi tube nazo. Ensimbi ezo nzeesabira naye naawe nzikusabira. Bannaffe abali emitala w'amayanja Katonda bakuumireyo ate abaweereyo omukisa. Ogwo gwe yayogera nti ndikuwa omukisa mu kyalo ne mu kibuga nawa n'asobola okugukuwa naye naawe ali mu diaspora, ali mu Canada, ali mu America, ali e Bungereza, abali e Buwarabu, Dubai, South Africa na yonna gy'osinziira okulaba channel eno emboozi mu UG ngamba nti mukama akumpeera omukisa. Happy and blessed new 2024. Nsonga ki twandikira ku kyoyogeddeko? Olowooza yinza kuba nsonga ki because Ssaabasajja Kabaka waliwo lwataali gyali misinde kyali kiki galima waliwo kyataali kaawa abo ne baba n'ebibuuzo bingi nti gwali mupiira gwa masaza ndowooza bwe mbaserabidde nti bulijjo Kabaka abeerawo tamisingako mupiira gwa masaza naye lwaki ku luno talabiseeko ebigambo ne beera bingi abanagala twagala kulaba ku Kabaka twagala Kabaka oluvannyuma yavaayo oluvannyuma naye ku luno yasoose n'ajja ku lw'omukaaga n'alabikako eri Obuganda n'alambula olubiri n'alambula embeera nga bweri n'enkuka weegenda okubeera n'ayitamu naye teyalabiseko ku nkuuka n'ebifaananyi nno ng'ayita enkuuka weegenda okubeera biyinza okukubula. Eno mu kifo wennyini ku lubiri wabeera enkuuka yali mu lubiri lwe ng'omuntu yenna bw'abeera mu lubiri lwe. Kabaka bw'abeera mu luki mu lubiri lwe naye amawulire ne gamutaapingako nga bw'omanyi abatesitesi b'enkuuka mukwano gwange Abitex ne Bajjo bantu nnyo bakusavuwaza n'awatali ssavu essavu baliteekawo okusobola okuyisaawo era kulabika kwa Ssaabasajja Kabaka olunaku before enkuuka kyakoledde nnyo Bajjo ne Abitex kubanga turn-up y'omulundi guno yasinzeeko ku turn-up ez'emabega naddala enkuuka y'omwaka oguwedde teyali nnungi nnyo. Abantu tebagijjumbira nga bwe bazze ku luno. So kyawadde bannayuganda essuubi nti omutanda asiimye era of course bw'alabikako eri Obuganda aba asiimye naye badde balina essuubi nti bagenda na kumweyongeza olunaku olwajjo olwasatu mu olumu. Ate era mu ngeri y'emu ye nga Abitex n'ayimirira mu maaso ga kamera n'ayogeza Kabaka. Nfuna bulungi? Yayimiridde mu kamera abantu bangi nnyo boogezezza Kabaka, abasumba boogeza Katonda, ebigambo byabatayogedde, abantu boogeza abakungu. Oluusi ebigambo byateboogedde kuba yayimiridde mu kamera ne munne n'agamba nti Ssaabasajja mumulabye asiimye azze n'alambula enkuuka era n'agamba nti byonna byetutegese byebyo era kaakati buli kimu malidaadi enkya ojja kumulaba nga ggulawo omwaka ko ye bwe mutyo bwe mukola. Waliwo neyabadde akutte essimu ng'ayagala kumuteekako TikTok live oyo Bajjo ng'ayagala kukwata essimu atwale bakwate ne Kabaka TikTok live ndi wano ne Ssaabasajja ndi wano n'omutanda. Okitegeera waliwo ebikola oluusi bye tukola nga si birungi. Navoiceable ne yeewaana mbeera nnyo ne mukwano gwange nnyo Papa Misa Kisemakula ayina enjogera ye gy'atera okwogera nga babaawa advice abaana betuwangala nabo baba abantu bakulu naye olw'omulimu tubeera baana eri mukama waffe naga nti okummanya nga Misa Kisemakula kirungi naye ate bw'ommanya ennyo otandika okumanyiira. Nfuna bulungi okumanya Ssaabasajja it is okay, it is right, everyone knows him. Ne bw'otandika okumumanya ennyo oyinza okuzaala ekikolwa ekiki ekyokumanyiira kati wabaddewo embeera eyo ey'okumanya ennyo omuntu
ekiyinza okuvaamu ekikolwa ekiki ekyokubiri ekyo ekitali kirungi. Kakati Ssaabasajja Kabaka naga nti mba bwe mutyo bwe mukoze nti kale munandabako tebamulabyeko naye nga mulamu amaze okweraga eri Obuganda nga talina mutawaana nga temujja kuba na bibuuzo nga talina mutawaana gwonna. Ekirala nze nakisanyukidde Ssaabasajja Kabaka obutajja mu nkuuka. Ku lwaki? Uganda eno Mayanja ntera nnyo okugamba nti waliwo ebyobufuzi ebyajja mu ggwanga ebyobwannakyemalira okuderegetinga okuwa omuntu omulala n'akola omulimu gwe waalikoze kikolwa kya bukulembeze obulungi. Ssaabasajja Kabaka bw'abanga asiimye naga nti naalinnya genda oggulirewo abantu bange omuki omwaka kikolwa kya bukulembeze obwa high level. Ye nasigala ku BBS ng'agulengera. That is to my own understanding. Mayanja bw'obanga oyagala okugruminga abakulembeze abalala, bw'obanga oyagala okutendeka n'okuwa ekitiibwa abantu b'ofuga nabo, Ssaabasajja Kabaka Obwakabaka bwa Buganda abukulembera n'ekibinja ky'abantu okuli abalangira, abambejja, bannaalinnya n'ab'ebitiibwa abalala ne baminisita be. Ne Kabaka ow'ebweru Charles Peter Mayiga. Yes. Bwe bukya ku makya naga nti nsiimye Charles Peter Mayiga genda oggulirewo abantu bange omuki omwaka. Era Ssaabasajja yabazze. Otegere kintu ekyo. Ssaabasajja Kabaka bw'asiima naga nti minisita wange ow'ebyokwewummuzaamu mu Bwakabaka bwange obw'Emmengo gwe gwentumye genda oggulirewo Abaganda, genda oggulirewo Abannayuganda, genda oggulirewo abantu bange omwaka mu Lubiri. Ssaabasajja Kabaka yabazze mu kifaananyi ekyo. Ebyo nno bye bintu bye twagala ennyo era bye nsiiba nkubiriza Mayanja abantu n'abatulaba wano ku Emboozi mu UG. Buno obukulembeze bwa gavumenti ya wano kati obutukulembera bwe bulina omukulembeze atakkiririza mu bantu bakulembera nabo. Waliwo omusumba gwe mmanyaawo alina abasumba abayambi be naye tata muzindaalo ku Mande mulanchawa mpaka ku Sunday n'abeerawo overnight ewuuyo Christmas Idi Easter ekyo balina kwe bakirabira. Kabeere president waffe ow'eggwanga Uganda ne bw'oba oggulawo ttooyi ayagala ye kennyini y'abajja aggulewo akatale. Minisita w'ebyenguudo omukulu ani bamulanga kise gundi Jeno Katumba Wamala yaggulawo oluguudo lw'Ebusaabala. Nagati ebyo by'ogguddewo tebiriimu, nze nina okujja nkomissioninge era naye najja n'akomissioninga ne lulyoka lutandikibwa. Understand? Kakati waliwo eyo frame eyo etali nnungi ya cooperatingiramu. Nze nzikiriza nti nina kitange Moses Lwengabo. If I come representing him ye kennyini yabakoze eki yabazze. Abannaddiini munaatukkiriza twogereko ku kino. Katonda bwe yayagala ensi n'atuma omwana we Yesu. Buli akkiririza mu Yesu abakkiririza mu Katonda. Si bwe guli? Ako kaalibadde kabonero akalaga abantu nti osobola okutuma omuntu n'akurepresentinga era ekyo ne kitambula buki bulungi. Era nsaba okwanukula the disappointed Ugandans abagenze mu nkuuka. Nemuvayo nga mugamba temwalabye ku Ssaabasajja Kabaka yazizze enkuuka. Ssaabasajja Kabaka tasobola kuzira nkuuka n'ebeerawo. Era singa yazzenga ebintu tabyagala tebyalikoze eki. Naye okukwata n'alinnya naga nti genda stand in my feet oggulirewo abantu bange omwaka. Ate n'alinnya n'akikola bulungi nnyo. Kaba kabonero akalaga nti empologoma maaso moogi asiimye era awa ekitiibwa abantu baddukanye nabo Obwakabaka bwa Buganda. Era nze ekyo kyansanyusizza nnyo emyaka gyonna beena abadde atuggulirawo omwaka. Ku luno ne bwe yalireese Ssemakookiro. Ssemakookiro era yabaddewo n'akyamula Obuganda. Yes, Ssemakookiro ng'omulangira n'awanika ekisumuluzo n'aggulawo ku lwa Ssaabasajja Kabaka. It is okay. Jjunju waali akoleko. Omulangira Wasajja waali akoleko. Katikkiro Charles Peter Mayiga waali akoleko. Bannaalinnya weebali, Basaava ne Bannaava weebali bakoleko. Baminisita ba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda weebali okuba nga baweereza. Nze ekikolwa ekyokusindika Nnaalinnya nze ng'omuntu tekyabadde mutawaana gwonna kyansanyusizza n'okusinga. Tetusobola kusinga nga beene yagugguddewo naye kyansanyusizza nnyo. Kyalaze ekifaananyi abakulembeze abalowooza nti tosobola kudelegatinga bakyuse nabo mu nkola yaabwe.
waliwo yaŋŋamba mbu ekyanyiiza omukulu n'okutuuka okusiba amabaati bano abaagabulankanye ye yalina okugeetwalira mutwala mutya amabaati nga sitegedde Simon yali ndowooza y'abantu so delegating is good era it was fine omwaka bagutugguliddewo byenjogera nabirabye n'amaaso gange abiri era nze omu ku baasanyuse okulaba naalinnya nga ggulawo omwaka ku lwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era oggundegunde owangaale nnyo ayi Masomogi Katonda akubeere obeere mulamu akutebuse enkwe z'ababbi ba kuno akutebuse enkwe za buli muntu asobola okubeera ng'akunyeenya oleme kunyeenyezebwa obwakabaka bwo buggumire buwangaale ofuge nnyo Buganda. David Lutalo wamulabyeko mu nkuuka? David Lutalo teyazze mu nkuuka naye nga y'omu ku bayimbi abaalangibwa ennyo okubanga bajja kubaawo mu nkuuka era ku posita ey'enkuuka nga y'omu ku bayimbi abali waggulu naye teyalabiseeko teyazze mu nkuuka ekikolwa nze kyenyinza okulowooza nti kyamuseevinze. Ate kyamuseevinze kitya? Obutayimba mu nkuuka ku stage ennene bw'etyo n'ogamba nti kyamuseevinze. Enkuuka badde bagiyita batya? Tobongo. Ekikolwa nkomyewo obutajja mu nkuuka kyaseevinze kariya ye yadde esobola okukoma jjo. Yabadde esobola okukoma jjo. Ekyo nkiddamu kariya y'omuyimbi gwenjagala ennyo. Omuyimbi gwenjagala ennyo David Lutalo mwagala nnyo ayimba bulungi nnyo he's super talented naye kariya yadde esobola okukoma olunaku lwajjo. Yadde asobola okufuna humiliation okutyoboolwa okwekika ekyawaggulu ennyo kwatalowoozanga nako. Nze nabaddewo mu nkuuka audience yabadde mu nkuuka yabadde endala nnyo. Audience yabadde mu nkuuka nga si yakubongoota. Enkuuka bagambye nti tobongoota. 2023 oluyimba lwa David Lutalo oluliko lwagenda n'okulonkinga ku Serena Hotel nga 27 January lugamba nti babongoote. Kati ebyo bintu fact eyo bw'ogitunuulira bw'oti tebigatta. Ne bwe naali badde nze advisor wa David Lutalo nga twalya ssente za Bitex twali zizzizaayo nga zirimu n'amagoba era saali mukkiriza kugenda mu lubiri kuyimba. Waliwo brand ze tulina okukuuma nga bannayuganda. Yayimbidde wa? David Lutalo olunaku olwajjo nina we namulabye ng'ayimba. Mu kumulaba ng'ayimba n'atugamba mbu ye 31 mutayimba wantu wonna abeera wuwe oba mu church ng'ayingira omwaka aguyingirira mu church. Ebyo yabyogeredde Katuuti ak'omusumba Rosias Bugingo. Era ye muyimbi eyayingizizza abeewa Bugingo omuki omwaka. David Lutalo wababongoote. David era oluyimba olwo lwakoze nnyo nga Bugingo alumusoka abalabe bakole ki abalabe bakole ki abalabe bakole ki abalabe bakole ki. Mu lubiri bagamba tobongoota eri bagamba makerere kikoni nga bagamba balabe bakole ki babongoote. Era n'asumulula n'ayimba. Kyo nonze ku lwange ne saagala nnyo kukiteekako maaso. Saayagadde kiteekako maaso nnyo. Buli muntu alina bw'akola decisions ze. Wadde nga sometimes decisions zaffe ze tukola zicontributinga mu kubeerawo kwaffe obulungi oba obubi. Omanyi manyi osobola okudecidinga noga nti sigenda kulya mmere ku Sheraton ngenda kugirya mu Owino. Noba ng'otuuse mu kavuyo mu Owino ne bakubayo tiya gas. Nodduka emisinde n'omenyeko okugulu. Okugulu ne bagenda bakujjanjabira obukadde 4 naye ng'emmere wadde ogenda kulya yeesatu waggulu wali. Naye kakati no spending obukadde 4. Ekyo ne kijja olwa decision gy'oba okoze eki? Gy'oba okoze. Si kibi okuŋŋaanira mu church. Kikolwa kirungi.
ne sometimes omuntu obuuza where, when, why, with who, what. Buli bw'otaba na bibuuzo ebyo mu mutwe gwo oyinza okukola decisions oluusi enkyamu. Kati kyonna ekikivaamu mba saagala okyejjusise oba mba saagala okyejjuse kubanga oba okusalawo okuba kukoze ng'otegeera bulungi era nga tebakukase. Sigamba nti abagenda ew'omusumba Lozias Bugingo nti baba babi, ofuna bulungi, naye waliwo okubeera nga mu kaseera k'olimu oli mu controversial kind of status, waliwo embeera gy'oyitamu, omuyaga oguliwo gwogezako kuyitamu. Tukyogera nga ge mazima, nkyogerako nga ge mazima. Omuyimbi wange David Lutalo gwe njagala ennyo gwempa ekitiibwa, waliwo embeera gy'ayitamu etali nnyangu. Kyokka nga ate abantu be tulowooza oba balowoozebwa okubeera nti bagimuteekako, ate be bali opposite ne gye yalaze. Kuba tukikkiriza nti omusumba Lozias Bugingo ku katuuti ke tasobola kumala nnaku 7 nga tavumye erinnya Bobi Wine oba nga talyogeddeeko mu ngeri yonna enafuya. Onfuna bulungi. Ate era tasobola kumala nnaku 7 nga tayogedde ku linnya. Eddala muhoozi gye nomuhoozi. Kakati mu mbeera efaananako bw'etyo bw'ojja n'oyimirira naye si kibi, kirungi, tekirina mutawaana gy'oli, naye kisobola ate okuleetawo question marks somewhere. Kirekawo tags why, when, with who, what is he doing. Ebibuuzo ebyo olinanga okubyebuuza at times nga tonnaba kukola ki. Nti n'omuntu yali baddeawo ng'agamba nti naye omusajja nalakika bawalana wa bwereere atuuka n'okutandikira okwebuuza ebibuuzo ebyo byennyini. Kubanga nze singa nalowoozezza okubeera eno yali baddeyo ne mu nkuuka nga zze. Yes. Waliwo abayimbi be nalaba ng'ekiwaatule bagendayo neno ne bajja. Waliwo abayimbye mu lubiri ne mu nkwacyo ne bakola ki? Ne bayimba. Ne bagendayo. Gwe n'olaga nti ebyo tebikola ki? Tebikukwatako. So David Lutalo okugendewo omusumba Lozias Bugingo okusaba okumalako omwaka kikolwa kirungi. Yagenze mu maaso ga Mukama. Omanyi njawula ebintu bibiri, njawula omusumba n'enjawula ne Mukama. Ogenda mu maaso ga Mukama kirala, n'ogenda mu maaso g'omusumba nakyo kirala. Kati kanzikirize nti yagenze mu maaso ga Mukama okutandika omwaka omujja, naye ekifo we yasinkanye Katonda we ng'ayingira omwaka oba oli awo kiyinza okumuleetera ebibuuzo ebirala. Naye ng'ate nsaba nti Katonda ayambe omuyimbi waffe, kuba nze nga artist era atalumirirwa industry yange eno sandyagadde kulaba talent ennungi bwetyo ng'eperishinga ng'eggwawo bwetyo. Mumanyi bannayuganda si bangu n'akatono, si bangu. Munnayuganda asobola okusibira ekikookolo olwaleero n'obula ne woonywa amazzi oluusi nga n'ebimu bimukwatako oba nga tebimukola ki? Nga tebimukwatako. Munnayuganda omwambalira bubi n'akuvuma n'avumiramu n'ennyoko. Munnayuganda omutunuulira bubi n'akuvuma n'akuvumiramu n'abaakuzaala n'abaafa asobola okubazuukiza. Munnayuganda si mwangu. Naye David Lutalo gw'ombuuzizzaako ssebo yalabiseeko era obutambi butambula. Omwana yangambye TikTok zitambula. Omwana yangambye nti obucupa ye ng'omusumba Lozias Bugingo aba achievinga. He achieved. Manyi mulimu abantu abamu nga ba target schemers, nga in life they are target schemers, nga askimingira target ye era n'agituukiriza. Kasita yamala okuhitinga target ye nga yeyongerayo gw'omanya. Eyo nno yenkola eya gavumenti eno. Gavumenti yaffe eno yaba target schemers. Yebaka wansi naga nkoze ntya okuyingira ekatwe njiza ntya namugamba nti atotawaana ekatwe awo nti oyagala okugendawo nti waliyo Geoffrey Mayanja. Kati tafaayo kiki kyagenda kukolera Geoffrey Mayanja.
tafaayo mekaze weetaaganga Geoffrey Mayanja kasita yajja n'ayingira luddawa mu katwe katwe ye ng'ahiitinga tageti ye ng'atambula nga yeeyongerayo ogenda okukyuka okutunula emabega oba Mayanja bamulidde oba amanyise ku ggulu oba Mayanja abadde ebisigadde tayagala kumanya kyova olaba nti abagikolera obasanga after period of time nga bakaaba nze kaakati nkunoonya sikyakulaba kaakati kye yalina okukozesa mu kiseera ekyo ye yakisikowaringa yafuna kye yali yeetaaga ebisigadde bakola nkola y'amannyo na kikajjo ekikajjo manyi kye bakikola ekikajjo bakiweeweeta ne bakiwaata ne bakikola buli kamu oli n'akwata kasita kiteeka mu ttama bw'ati n'agaaya kasita ateeka mu ttama n'agaaya bw'amira kati bw'amala tasobola nakwata mukono nti ajjeyo ekikajjo mu bulungi nga bwe yakiteekayo mu buki mu bulungi afujja bufujja ne waafuzze tasobola kutunulawo era ne bwekuba kulondawo kikuta ekyo ate aba akyenyinyala ng'ate kiva mu kamwa ke n'akikwasa akaveera mulondeyonde kasasiro oyo ekikajjo kye yalidde nga kiwooma olw'okuba amaze okukikamulamu otuzzi kati kifuuka kasasiro so eyo yenkola tubalabyeko bannaffe baganda baffe ne bannyinaffe nga bafuulibwa kasasiro naye ng'ate byali bikajjo ebijjudde omukyuzi nga biwooma omwana yangambye nti obucupa bwakubiddwa mukunja ne King Shiba obucupa obusuka mu 4.4 mbu bwabadde ba David Lutalo tosobola kugaana statement eyo manyi buli muntu ali entitled to his or her own understanding and the way he sees the things in the world buli muntu endaba gy'alabamu ebintu omulekera n'abikola nga bw'abikola ki nga bw'abyagala era nze siri muntu akkiririza mu kusiba omuntu olw'okuba ayogedde omuntu bw'ayogera aba akuwadde endowooza ye kati gwe lowooza ku byayogedde bw'owuliramu ekyamagezi kitwale bwe biba nga bya kisiru bikole ki bireke awo naye obutalo obutebe obucupa bwabadde bungi mu lubiri wabaddeyo ebintu bibiri wabaddeyo ebipande bingi ebya Robert Kyagulanyi Ssentamu wabaddeyo obukofiira bungi obumyufu wabaddeyo obutambaala bungi obumyufu engoye ezayambaddwa mu lubiri nga bw'oba ogenze kukaba percentage ne kala ebitundu nga 85 ku buli 100 byadde byambadde red kati omuntu yenna atali mu layini ya population eyo wadde osobola okusafaringa omuntu yenna nga togwa mu layini eyo wadde osobola okusafaringa ekintu kyonna kyeyo kyenkugambye ku David nti yatebuse nnyo he was very wise and his decision nagisanyukidde kubanga bw'ogenda n'ogwa mu bantu abo basobola okukola ekintu kyonna ng'endowooza yaabwe bwekola ki bwe babalagidde kati ensi yonna neesigala ng'ekulabanga ggwe atakyagasa omanyi Mayanja omuntu asobola okukola ekintu nakwonoona nga ne bw'oba weetaaga okuyimirira wennyonnyoleko nga tokyasobola nti ogenda kuleeta oyo gwe bakubye obucupa abayimbi ba NRM Bebe Cool Catherine Kusaasira abalozaako ku bucupa kyabatwalira ekitone nnyo emyaka 3 ne COVID nejja n'abayambiramu omwo n'abatwaliramu kati okuddamu okubalaba Samuel nga bakola ki n'okutuusa kati abamu tebaddanga naye nga kikolwa kiba kya lunaku olwo kiba kya mulundi ogwo gumu bakuba oli akasuka akacupa kamu atandika nayinza n'okuba tabimanyi n'alabye obucupa nga buyiikanga muzira nga babukuba omuyimbi w'embalala Reigi actually obucupa tebwatandikidde na ku Reigi bwatandikidde ku Reigi abayimbi b'embalala awo ne babakuba ne bakasuka obucupa ninga eno ensi ebadde ekyaliyo manyi obucupa twali tuludde okubulaba badde buludde okulabika okuba lubwasinyese kwera ku David Lutalo awo kuki
bwamusinyako kwa Afrikana omusho ya King Sahau kambo biri busatu na butebuka na buvira mangu nagamba tibabatabangudde baba naba batabangula kakati tibwaze mukuyika mu lubiri kakati obucupa obwo n'obusosoze tebwabadde bwa mawanga n'ebiringa ebyo naye lwakuba nti abantu abamu beefuula abatalaba bigenda mu maaso mu nsi naye mu Uganda abantu banyigirizibwa abantu babonaabona mayanja abantu baavu nnyo kakati oyinza okuba nga abaavuwaza CM7 naye omuntu baga nti bw'olwawo ennyo ekita ekitava ku ssogolero kifuuka wankindo enkindo zikibuna kendo zikibuna onfuna bulungi buli muntu atandika ogana naye gwe lwaki awo tovaawo olabika gwe ensonga lwaki sirya mmere otegera ekintu ekyo ne gwe awo lwaki tovaawo olabika ye gwe ensonga lwaki ekibanja kyaffe kyatwalibwa kubanga byonna ebizze bibaawo biba bibaddewo nga wooli nti omuntu abeera akawuntanti naye nga nabakama baaba waggulu kati okuba nti abasasula kamukazi olwaki kyatuwa ssente otegera ekintu ekyo naye tibana bazimusayiningira kamukazi olwaki kyatuwa ssente obutavaawo obw'omukulembeze w'eggwanga bumuleeta okuba ng'avunaanyizibwa ku buli kiruma muntu mu ggwanga kati abantu abo banyiivu bannayuganda balina obusungu bwabwe kati buli muntu yenna ne bw'obeera gwe Simon Roko nojja n'otuula wano n'oyogera ebintu ebitali mu layini yaabwe bagakuliisizaawo awo wennyini ogalya n'okkuta niwe oyagala kyakunywera bakikuweerako lwaki kubanga torespektinze nnaku yaabwe kiringa kusanga abantu nga bali mu lumbe taata afudde buli muntu akutte ku ttama bwala nti batudde mu lumbe n'ojja okubasuza ne buwera ssaawa 6 n'ekitundu ogw'ekiro manyi olaba akakadde ne musooka ne munyumya ne maana ne musirika ne kwaya ne zisirika buli muntu n'asirika bw'ati ensinga yonna esirise n'ow'ebidongo naye natuka naye n'asirisa kati gwe n'olyokoleeta kino ekizindaalo ekitera okutambula abaana abatera okutambula n'ebizinda nga bagenda mu campfire n'oteekamu obanga yena nkulu anti buli muntu avayo n'agaaka kati ono ali ku ki ekyo kyekiri mu bannayuganda obwo bucupa bw'olaba mu bbanga baba tebazze kulumya muntu n'omu baba bazze kwesanyukira byabwe kati bwe balaba omuntu atali mu layini yaabwe baba balina nabo okukola ki okukola reaction kyovula basobola okubukuba mayanja okumwagala okumutta Simon Roko oluba okujja bwati nayimirira ku stage bwe chap ne busirika ne bagamba kyekyo omusajja waffe ne busirika obubadde obucupa ne gifuuka emikono ne bawanika kati audience bwe zityo olina okuzeegendereza ng'oziyingiramu Ray G yatandikawo ekintu kye ne yeesimira akannya kamufuukidde ekizibu yayimirira ku platform emu embalala ng'alina accusation z'ateeka ku bayimbi abava e Kampala mbu bagenda mu teritole zaabwe ate nayo ne babafugirayo ffe bakabaka beeno yabigamba Bebe Cool if I can remember najje mabegakaawo babadde n'olutalo n'azawi era nsonga ze zitya wike yayita nsonga ze zimu bagezaako okuyisaawo engeri y'amaki y'amawanga ebintu nno nze byesaagalira ddala naye mu kaseera ke kamu kati Ray G ojja e Kampala osanga audience etaliiyo naga nti kati lindako dewammwe mu audience yo gy'oli kabaka dda mu audience yo gy'oli wano si gwe kabaka wano waliwo kabaka waawo bye byenkugambye nti osobola okutandikawo obunnya ng'obulaba ng'obutono naye ne bujja bukugejjera kati obucupa obwakubiddwa Ray G ne bwaba mutegesi wa kivvulwani mu Kampala ayinza obutamuteeka ku posta awo tebamwagala eno ekyo kaba okyogedde oyo tebamukola ki tebamwagala eno talina buwagizi ebyo nno abamu babikozeseza ddala nga trick oli ng'ayagala okukumalawo asobola okuplantinga abantu be 300 nga buli omu amuwadde omutwalo oba ebiri yabadde ya mutwalo
n'abayingiza abantu bejo emitwalo aga 3 n'akwata abantu 15 n'abateeka eri n'akwata abantu 15 n'abateeka eno buli omu n'amuwa eccupa z'amazzi ezi biri abantu 30 bwe bucupa 6 nagamba beegayide bwe mulabira ku Geoffrey Mayanja nga alinnye ku stage mumusabula akacupa akitegeere njala tumulageko eccupa ya 12 times 30 people je mitwalo 6 bakuba bigayo wana chupa ko Freedom City aloza ziba nyingi nazibuliramu oza ziba nyingi basikayo musika mu machupa echupa 15 nga zifuluma ku left echupa 15 ne zifuluma ku right echupa endala 15 ne zifuluma ku left endala echupa 15 ne zifuluma ku right ne ziyisinganya ziti noyimirira mu chupa 6 echupa 6 ziri mu banga zirika bitala bya disco zikuyitamu bitala bya disco anti era emusagamba lo pulo omusajja temumusa amacupa omutemya lw'eriiso oba omaze okuvaawo naye eyo maaka eba ekuteereddwako esobola okusaanyawo kariyayo esobola okusaanyawo obulamu bwo ekyo no kye bayita okwekalakaasa lwaki gavumenti etya kye bayita okwekalakaasa kyekyo okwekalakaasa kumamulako gavumenti mu lutemya lw'eriiso kyova nti wemusiteginga okwekalakaasa kwonna gavumenti ereeta buli amaanyi agasoboka zebundu zatiya gazi gavumenti ejjayo amasasi ejjayo buli ekisoboka kubanga okwekalakaasa ekumanyi nti kugisa okugijjako anti okwekalakaasa kwokka kusobola okumalawo ensi ono kyeraga nti enough is enough akati obucupa bwalabye mu lubiri bwabadde nnyo ku bantu abatali mu layini ya audience eyo audience eyo Abitex bwe yali alanga alina kye yagisuubiza ku posta Abitex yabagamba nti waliyo surprise artist kati mu Uganda temukyalimu surprise artist nga si Bobi Wine mu Uganda temukyalimu surprise artist asobola kujja ku show ne running mad nga si Bobi taliyo atakali bugenda kuleeta ki gwe muŋŋambe ogenda kuleeta Kamilioni teyabaddeyo ogenda kuleeta mukama wange Misa Kisemakula teyabaddeyo ayinza kukubakawo kikapere nekikubiramu endongaawo kakati audience yazze yagala Bobi Wine ne bwe watandiyimbyewo muntu mulala yenna sho neggweraawo ekyokubiri abateesiteesi balabika nnyo ng'abali mu layini ne Bobi Wine Abitex ebifaananyi bye yasembayo okupositinga nga tugenda mu nkuuka ng'apositinga ali naani ne Bobi Wine nga batudde mu kasonda batadde obutebe obubiri era Bobi Wine bwe yamaliriza nga bukubiza ekifaananyi n'akiteekayo n'agamba ono Abitex nasigala mu mubanja sente zange za ennambooli otegera ekintu ekyo Abitex n'ono gwe mulaba mu mubanja kati ebyo byonna nga bireeta Abitex n'avaayo n'agamba nti abanaakeera mu nkuko okuva ku ssaawa bazaali okuva ku makya paka oba ssaawa banga 5 oba 8 muli ba mutwalo 5 sasula omukulu yazisasudde ebyo byonna bireeta okucreatingawo curiosity abantu batandika okuwamanta batandika okwagala omuntu waabwe batandika okwesunga kati ekintu kyonna ekyazze ku stage nga tekiri mu layini y'omuntu waabwe awo wobadde okoma enkuuka y'omulundi guno ebadde eyagala nnyo okulaba Bobi Wine ku stage abantu baludde okumulabako ku stage ng'ayimba abantu bayayaana abantu batuuka okuwagira ekimenke olw'ennyonta abantu bawagira alien skin si lwakuba nti yali akubye endongo eyakabi omwana yangambye mbwe ekimeeke mbwe kyalemeddwa n'okujjuza olukuubo lwankulukuku alien skin yakoze nnyo naye bannayuganda ekyabawagiza alien skin tekyali nti alien skin yali akubye endongo gye batawulirangako tekyali nti alien skin yali akoze ebyakatawaana oba ebyakabye ennyo ekimenke kyajjira mu kifaananyi kya Bobi Wine
nga kisekanga Bobi Wine kyogeraga kugaga balaba ki Bobi Wine ekito ofuna bono ne balo ate ne kyone kiraga nti kiwanyo respect Bobi Wine ne kiraga nti buli kimu kiri mu line n'omuntu gwe bakola ki gwe baagala. Bobi Wine agenda okukiwa endorsement ku lunaku lwakyo olwa show agamba nti he is the true identification. Oyo mwana waffe tumuwa omukisa kifaananyi kyaffe mwana waffe wa ghetto bw'omulaba olaba ghetto kati abantu ne bawagira ekimenke nga bawagira mu layini yaki ya Bobi Wine era olunaku lwe kyavaayo ne kitandika okulaga nti tekiwa respect principle kizala wate kiri mu layini era embeera yatandika okukola ki okutabanguka era alien asobola okuba nga w'amaanyi muwe ekitiibwa alien skin w'amaanyi naye tegakyali maanyi nga bwe yagakola ki nga bwe yagalina nga luli yagalina lwa nsonga yava mu layini mwe yajjira eyamwagaza Bebe Cool amaanyi ge nga bwe gaali n'erero bwe gali lwa nsonga yakuuma layini ye Bebe Cool oba toyagala NRM bireke tomwagala ye yeteekako taaga ye from day one ne mu kalulu k'obwa president n'agaana okuwagira kitaawe ye n'awagira Museveni kati ye wa Museveni gwoba omwagala oba tomwagala ye waaki wa Museveni kati alien skin yajjanga wa Bobi Wine ogenda okutemya n'okuzibula ng'ate atandise okwogera oluki oludikya atagala koya kati abantu batandika okukola ki okuwandula Ronald Mayinja yayimba ennyimba ezaakwata omutima gw'abantu era kisinga okuluma bannayuganda nga nange muntu walidde ennyimba z'Amayinja tezisobola kutuva ku mutima kuba yali ayimba ekintu omuntu kyayitamu bwe yamala n'alinnya mugooca n'alinnya mugannyogoga n'alinnya mugooca n'alinnya mugannyogoga bannayuganda olaba kye bakola ki ne bamuteeka so mu bulamu bwa bulijjo okukuuma layini kintu kiki kikulu nnyo kintu kikulu awo we tuli abalabe bakubye obucupa gwadde gubasinga waliwo yaŋŋambye ekya omukunja atasera ne King Shiba akakati ate banago obucupa bavugidde kwabo mu nteekateeka ya show mu nteekateeka ya show abantu abamu balina amaanyi bwe gabalimba amaanyi gabalimba gatya okuyimba oluyimba kirala n'okuba n'erinnya nakyo kirala abaana babaddeawo nga bayitirivu simanyi biswanka simanyi bikoze bitya balina obuyimba bwabwe obutambula obulungi naye akaseera enkuuka we yatuuse okuva nga bamaze okuteekako omuzira mu bazira yabadde kati evudde mu kuyimba ngezze mu mannya gwani addawo audience ogenda kugigamba ki oyina luyimba ki era twabalabye n'abayimbi ab'amannya abaddala ng'ajja ku stage n'ayimbawo oluyimba lumu n'adduka n'abawanisa emikono ne bagaana n'avaawo mpolampola naye kikireva kikyabakubye endongo bawanise babaddewo kati awe kugambidde nti osobola okuba nga biswanka gw'olina akayimba naye kireva gye n'akusinga erinnya audience erina weetuuka ng'eyagala kubuuza nti ani oyo bamuyita ani erinnya lye yaani gwani so sayina luyimba ki kati bwe mbanga mwagala okuyimba mu bivulu ebinene ng'ebyo ng'oli muyimbi atandika n'abatesitesi mutuyambe mukole programu y'abayimbi abatandika abo bonna bagundi omusezi atasera omukunja atasera singa yazze ku ssaawa nnyo ez'okumakya singa yazze ku ssaawa 3 ez'okumakya tewali yali mubaddeko na mutawaana naye okutandika n'essaawa emu abantu abalina gwe balinze kati omuntu yekka gwe bakkiriza ku stage awo alina okuba nga ali mu level eyoyo gwe baba balinze olina okuba nga ozitowa bw'otabeera ku level kale waakiri ng'osemberera bw'aba balinze genero kale waakiri kano kajje naye bali mu kulinda genero ng'oleeta ku lutu ng'ayingirawo yakafuna mbw'olwokuba maama oli mu uniform oba olina bakubya omukunja atasera ne King Shiba obucupa emitwalo 4 n'ekitundu ne bamuwa levo ye era talikiddira ye badde azze kukola ki bamukubye genda nina mukwano gwange gwempenya ekitiibwa ate nga mwagala kajubi kibijjigiri
Kajubi Kibijigiri yazze wansaawo agenda okulaba amaze okutayako omuzira mbazira kutayako omuzira mbazira mukama wange abe mukibi naga nti kakati wano stage wano wetuuse njagala kusemakula asooka asitule kuba abantu bade ba dragons awo nga stage eri awo naga njagala wano semakula asooka akikube akiteeke waggulu then abalala bagoberere Kibijigiri olabye semakula nga ayimbi nanga Simon Loko wategedde nti kati wano Malemba agambe nti omulirana ekikukuuma bwesigwa mu buntu nyenga ate Kajubi Kibijigiri singa yazze n'ayimba era yalikoze eki bali more support naye abantu ekitulemesa in life tetumanya levels zaffe muntu umanye nogandi kakati wano bwabanga Semakula avuddeko kati nze ngenda kuyimba ki nze omukunja atasera ngenda kujja njogere ki bwabanga Eddie yawavudde ku stage nze ngenda kuwogera ki bwabanga biga yavudde ku stage nze ngenda kuwogera ki debbali leka Katonda be yasukkulumya bayiteho bakole tweyanzege bwe tube tumenyemenye kimu ku bivulo binene byabaddewo bingi byabaddewo naye ensonga zeezo waliyo bebe ku list ya sawa 11 onako olwaleero olwa Monday nga lumu sawa 11 wagenda kubanga amenya abayimbi abadde abakabi bonna n'abalala bonna katunde tulabe era ekinabawo kyonna tujja kuba tukuleetera byonna nga byonna bitambudde manyi wabeerawo okuwakanyizibwa kungi side awo so tujja kuba tukusalako n'ensonga ezo tunatufunyeyo kukadde awo nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan banafa aba SMP Tours and Travels bali waggulawe nakasero ku kizimbe bakiyita July Complex gendawo ku byentambula z'ennyonyi na biki byonna bakolera ku passport bagikugoberako air ticket visa babikugoberako so beekwate ate bakulamuza ne mu nsi yonna abagala ogende Canada okukola ensonga zonna bazikolako bulungi ndio nga bitambula ne mu nsi endala genda ku July Complex ku kizimbe bakiyita July Complex banafa ba SMP Tours and Travels bali ku first floor yakubiri ku level yakubiri side yawo obo banoonyeza mukwano gwange Kojja Kimbowa nkwagaliza omwaka omupya omulungi era nkuyozayoza ne nkulisa omwaka 2023 tegubadde mwangu nnyo bingi badde bitutwala wano na wali nenzikiriza nti Katonda yakutuusiza mwaka guno abenga kuwa kyosinga okwetaaga ate ne bannayuganda abeetaaga okubanga mujjanjabibwa okujjanjabwa okwaddala Kojja Kimbowa yajjanjaba abantu nga akozesa eddagala erya habo erigenda okubanga terikulekera side effects zonna mu mubiri bwogenda nakuwa eddagala lye owona mugezeeko Kojja Kimbowa buli lwakunaabera ye mukono so nga ate bw'ojja wane wakaliga awo nga ku hoteli ya Samona waliwo offices ne mu junction ya Lubiri secondary awo ku poliisi kirako mita ziringa 10 zokka ojja kulaba washing bay ku mukono ogwa ddyo oyo ye Kojja Kimbowa osobola n'okumukubirako ku namba y'essimu eya Kojja Kimbowa enamba y'essimu eri 0758 459 335 0758 459 335 kulobulamu obulungi genda Kojja Kimbowa akujjanjabe. Happy New Year. Toyanzege tulabagane.